Nuli ensonga ya Gracecan ne bawe Prince Omar baby daddy baby daddy si bawe baby daddy family gamba tebagenda kukiza mutabani waabwe kwasa Gracecan ewa audio note yali kinze nga Gracecan alina blogger gwanyumya naye omwana yasize ebyomunju mu Buganda munne ekintu kyamugamba nti ebyomunju tebitotolwa Gracecan yagambye nti Prince Omar ameketa amanyi ngaye basi avo musayi simanye ebintu biringa ebimusala kisegero bakengamba netugamba family erimuki so basically bino byazova ma Gracecan kubanga family ya Prince Omar yagambye mutabani waabwe tagenda wasa Gracecan ya mutabani waabwe nayitamu tali mu ggwanga yageze mu Europe ekisokera ddala mulimu abazadde bakuza abaana baabwe ninga bagenda bono namaaso eno ti the boy Prince Omar has been so pampered nene mu maturity mu bukulu n'abeera nga bakyagala mu pampering nga yet is a man na nkyogera nga nkijja ku engeri ya music industry ye muyimbi ye ne Flona abakyasinze okubeera ne budget ebateereddwako mu East Africa okubeera nga bapromotinga music waabwe mu East Africa yes ogambye nani Flona nani ne Prince Omar Prince Omar n'abamawulire bangi bemanyi abamufunako ebyapa nababawa ebyapa okitegeera abaana baabawa ettaka okulwegayaza okitegeera bangi nnyo abafunidde ku Prince Omar mu mawulire wano waliwo ne video director gwemmanyi yamuzimbamu kalina kati imagine y'omu ne Flona Flona bafumyanga ennyimba ze ne batuyita tugetuwulirizeemu ne batwokya eky'ekkumi ekyabiri nga tulinga abantu 10 mu ruumu linako listeners party ya Flona before audio si listeners party consultation meeting ntine nyimba start bana tutekoluliwa ziri start tutekoluliwa abantu bibiri batoocha okitegeera osede meka just ekyo kati Prince Omar ne Flona bimanyi ni Irene Kayima yesigagenda ye sende nyingi zibateereddwamu so tata wa Prince Omar okubanga amutaddemu sente ezo yali agala omwana we ndowooza amumaking remakings bintu ya mirundi ebiri waliwo talent ebeera nga eri born waliwo ne talent ebeera nga eri made so yali agala kukola shortcut amaking talent ekiro kibeera costly ennyo ate nga toba na guarantee mbu kigenda talent eri born ne talent eri made birungi byanjawulo eri made taking a lot of resources and time and sometimes tobeera guaranteed kigenda ku A+1 is equal to 2 kigaana mulimu talent ezibadde made nga Shiba succeedings you understand kati mulimu talent ezibadde zagala beera made ne kigaana that is Prince Omar musically tusobola kubeera nga omubala mbayimbi omutwalo mu Uganda top 10,000 nti mwali kiganye damu Prince Omar odakudamu omusajja eweddamu muddamu naye oliweza nga addamu ne bakuba embwa Prince Omar mu bayimbi omutwalo mu Uganda tasobola kubeera nga ali musiga tukola top 10,000 Ugandan artists talimu yes kati Gracecan owa 10,001 kati beeguddeko ne beezaalamu linako mu mutwalo Prince Omar talimu ne Gracecan talimu kati Gracecan wa 10,001 kati Prince Omar 10,002 wa Gracecan yasinko wade ku Prince Omar kati labe bakola ensobi tubeera mu bibaala ne beepiica mu kwepiica ne bazaala omwana naye mu kuzaala omwana tutweta by'abaana kale neera mu ngeri emu oba endala because yakigenda tulidinga kitugenda okwogerako waliwo omuntu gwewepiica naye omanyi twabeeranga ku mizigo edda ng'olina akawala kojje mulabamba nokatwala ewaka kisaawa nga 8 gwa kiro naye oba buta saawa 12 emu kalina ofuluma bangoba naye batanazuukuka nga singa bazuukuka bwabeeramu paka kiro kati yembeera musajja watu gye yasanga kyensuubira that is why yali kudduka nga takkiriza mbu nno omwana era twabira musage okumala ebbanga ly'olubuto lwonna n'omwana waazaaliddwa paka weeks 3 mabega wa acceptinze obuvunaanyizibwa so for 2 years Gracecan abadde yegoba ne Prince Omar naye nga bakolwa ekikolwa naye nga Prince Omar atweko neyeekana n'okwegaana nti simumanyi mu video gyeruli you understand kati mu mbeera eyo makuzizaawo kwa the king maker taata era agala ofuula mwana we Prince abeere king abeera disappointed resources ze billion nga nnya zigenze mbadde mmanyi billion ziringa nnyo battaano abaana bafuna amataka awo okitegeera kati mu mbeera eyo omwana kyasasuddemu taata
muletera mwana mu muntu taata ndoza gwe batasuubira because taata abiranga omwana omupampalinze booto kitegeeza n'omukazi gwali wasa oyagala era omumufunire nibeera mu bataata abo nga buli kimu decision erina kubeera ye. So taata wa Prince Omar kyali mu kukola kyabadde agezaako okwagala okukola kuva ku the word go amaking the career buli kimu abeere nga kimuteekamu kuva ne ku decision z'omusajja nga zalina okuteekinga nga taata ayagala aziteekinga. So ne ku kya marriage taata abadde ayagala abeeremu ne input yaba asalawo omwana agenda kuwasaani tusuubira nawulirako oluvuuno nga yali ayagala mufunira Thames Nigeria ndambi oluvuuvuumo nti taata wa Prince Omar yali ayagala afunira Prince Omar Thames ninde mu Nigeria yali amuwasa kati omwana n'amaliza ng'agenze ne Grace Khan okitegeera taata n'abadisa taata sente weeziri era Thames kyaliganye buganyi naye yali trying kati alaba ate wayita Prince nayita Grace Khan taata gwe tunulira ekifaananyi bwati natunulira ne kye Thames bwati kino nakyokya nasigadde kino era kyalina mu mpale buli boolwo tebulaba kati amugobaganya taata family yagisalirawo bonna tebulaba bonna bali side ya taata kati Prince Omar atuuka ekiseera olwo otuuka ekiseera bapampalinze ennafu nga bikutamye nga walaba Meghan Markle ne Prince Harry ti Prince yatuuka n'ava mu bwakabaka bwa Bungereza mu Lubiri n'agenda n'omukopi omuddugavu n'agamba kaabulengana privileges z'obwakabaka nze kangende mu bulamu buno obulalo bwa bulijjo. Kumbe Charles ayitawo naye nga ngamba kituuka ekiseera nga eyo life tetugambe eri comfortable it's boring everything kiri ku script kirina okubeera ku program bikiri tetuuka nga bikutamye kati bwe abaana b'abagagga atuuka ekiseera nga twabeeranga baavu bana bagito ninga omwana omugagga asobola okudda nabeeranga mu kikono bakuddagala sibyo ninga tulina wetupangisa n'olwo gwe nkugambye ani Solo Zavi owa Humble Management ninga tulina abaana b'abagagga ng'ajja n'abeera mu ruumu yaffe okumala wiki singa 2 nga tazze waka mama ng'amukubira amasimu maana n'agaggyako nga life eno yaffe eya ghetto emunyumira nnyo nsujja kikomando si biri bisimanyi pizza burger ma ice cream nga yabyetamwa oba kitegeera kati ekitabo kiri ku Prince Omar nti life eri comfortable eya privileges ya sente atuuka n'agikoowa najja mu life eno omuntu gy'alina okuyitamu ng'omuntu because buli muntu naddala mu setup yaffe y'Abafirika olina osookera ku kubonaabona ne kukunakyalinga ng'omusajja n'obeera nga muli bagagga simba muli bagagga mu cultures ezimu omwana n'obeera nga ali mugagga atuuka ne bamuggyawo n'agendako oba n'ayigga oba n'ebityo n'ayita mu bulamu bw'ensi bw'olina okubeera kati Prince Omar teyabuyitamu saawa zino is paying an ultimate price kati family tesobola kukkiriza ani Grace Khan kati obuzibu obuli wate Grace Khan gundi n'eriikinga audio n'ebeera nga akagobe kakoze eki yekamazeemu kino omuvubuka yabirade yaga akambeerewo olw'omuwala gwe njagala ku mutima n'omwana wange wawulire eyo buli kimu ebeera ekyonoona so saawa zino Grace Khan gaakaala agenda gakomba ala agenda gakombera ddala ataddemu abeere nga atukaabirira eno wetero nyinza ekibanga nkiwunzisa kale Prince Omar ye yayiseemu yes najja kudda ate agenda kukola kyeri ajja kukola ebyo ajja nnoonya Thames kale taata nga tewaliwo kasente era agenda kukola gyaba case musajja wange tomuyisaamu gaali ate ŋŋambye eki kyagenda okukola ajja kukola kale tugende maaso so mumbeefaananako bwetyo nga tuvudde ku nsonga ya Prince Omar ne Grace Khan njagala tutunuulire officially Victoria University y'Ennyindo ne confirming nti be bali mu kivuli kya Cindy ne Shiba ensonga newagyogerako era baluwadde mode of performance nti baluwadde ki mode of performance balaiba live CD biki ekisookera ddala I was so disappointed mu chancellor wa Victoria University omwami ani Muganga for a chancellor like him alina kubeera somewhere else mu birala research biki coming into something ekiri musical performance and what I would think he would have delegated someone probably entertainment or biki balina eyo ku university okusinziira n'aba nga akirimu yes because there is ekifaananyi kitulabiramu ba chancellors or vice chancellors kyamaanyiko naddala kufa abasobodde ku institutions ez'amaanyi osobola kusanga oba nawange oba tutalinanga bali amuleeba osobola musanga mu buntuntu biki kyobwa abeera nga ali mu ku benchmarkinga ku birala University Oxford biki byegize si bato ya Shiba na Cindy sagadde ginafuya nti nafu naye kuye ate kinyemeko oba kitegeera ndina konta bisoko pozinge mukaawo